Nyumirwa nnyo emboozi za mukulukazi w'ekapo. Mbadde nyina emboozi gye nawulira naye ndowooza nga saagimalayo bino bye tubeera ku bukilipwe. N'owulira kakilipu oli n'akatema ye waako waayagala okkoba. Mboozi yali ya mukulu Silver Kyagulanyi. Silver Kyagulanyi. Obulamu bwe yali anyumya obulamu nti bagendanga mu bivulu nga bali mu the homies. Ng'apangisa luumu naye ng'alina sleeping bag. Mwasula nga tayagala masuuka ga hoteri gamukooneko. Ng'atambula ne silipa ze tayagala kwambala silipa za hoteri ane yataddemu ebigere omulala. Tasula mu masuuka ga hoteri takwesa tawulo ya hoteri ani omulala yagyesiimuza. Ayina wamaze ng'agamba nti naye yali yooyo. Yali yooyo. Oyo yooyo. Oba ntegedde? Yeye. Tosobola mukyusa, tosobola kukola ki. Ngaga nti obulamu bwe buyina bw'olaba nga bukunyiga wabula naye nga bumukola ki? Ng'omuntu nga bumunyiga. Kubanga gwe woobererawo nga tosobola olina ebintu bye tosobola kukola. Nga naye bumunyiga. Naye statement enkutteko ennyo we wantu wagambidde nti takola kintu kusanyusa muntu mulala ye ng'anyigirizibwa. Ekyakireetedde ku mmotoka nti mu kusooka yamulabanga ng'atambula n'akasero nga oba oyingira emmotoka ya Silver Kyagulanyi gyamu engatto n'oziteeka mu kasero. N'agamba kati ate natuuka akasera nga takyatwala nga bw'akusanga akubuuza mmeka ezikutwala gye wadde yagala nkutwale. N'azikuwa naye nga totudde mu mmotoka ye. Abantu bangi balina ebintu bye bakola ng'amazima bibanyigiriza. Naye wakati mu kwagala okusanyusa abo be babikolera. Nti omuntu atuuka akaseera ng'abadde alina ennyingo y'ekikajjo emu gy'agenda okulya. Naye olw'okuba oli amusabye bw'anamuma agenda mwogerera bingi n'agimuwa ye n'asigala enjala. Nti gwe omira obulumi okusanyusa abaki? Abalala. Ekyo nno kikosa abantu bangi ate kiri vice versa. Waliwo era abantu abatwagala ffe tunyigirizibwe bo bakole ki? Omuntu ajja n'agamba nti alina omwana mulwadde ali ku kitanda. Nga naawe olina omwana agenda kukola bigezo bya siniya yakuna. Bamugambye nti bw'atasasula tagenda kukola ki? Tagenda bikola. Naye omuntu oli akusaba ssente ezo ajja kulaga nti eky'omwana ono owa siniya ey'okuna kirinda. Owange eky'obulwadde tekirinda. Nti muwe kati abasinga we banafuira olw'obutaagala kunyiiza abantu. Bwe kyoyita obutaagala kunyiiza abantu anagamba ki? Abamu bamaliriza banyigiriziddwa basanyusa abalala. Ero lyajja kuga naye era eky'obulwadde kisinga eky'omwana okutuula kize ku sayidi bbiri. Nga gwe olina omwana nga ye yalina era ajja kujja gambe nti nyina akaana kange ka siniya 4 bagenda kukola bigezo bagambye bwe sikasasulira omwaka gwako gwonna mufu nawe omugambe nti nyina omwana ali ku kitanda. Ndi mukuŋŋaanyiriza busente ajja kuga nti nyamba. Nsobola okitegeera naye nyamba. Still ambani mukuinsistinga nze kimpisaawo. Yes. Ekyo nkiwulidde naye ate kino kisinga. Abo abantu baki bangi. Kati nno kino nkibagamba twagala okuyamba era okuyamba ku ki? Bulungi. Naye toyambanga ng'okuyamba kukunyigiriza. Sina kyakkola. Okitegeera? Kamuwe. Togenda kukakasa abantu nti ekyagobezza omwana n'atakola bigezo kubanga obusente obwadde bulina okumusasulira okukola ebigezo wabuwadde gundi ng'enjala emutta. Tuyige okugamba abantu nti sirina. Kigambo sirina osobola okundaba nga mbala akavanga ki? Akavangata. Obwebiri. Era nga olaba mpezaawo obukadde 10. Naye ng'ekyetaago kyennyina kya bukadde 4. Kyakange katono. Gw'oyagala nkuyambe mu kizibu kye eky'obukadde 5. Naye nange ngenda mu kkomera. Singa mu nnaku 2 siweza bukadde 3. Obwetaagisa. Ezimmanjibwa.
nsooke kulowooza ku kkomera lyange oba ndowooze ku ggwe nti Katonda yatutonda mu bulamu nga tulina embeera gye bayita ey'okwerowoozaako okwefaako kweyagaliza kwetunulamu nti ebibyo ovanga ku muntu okujja okukusaba obuyambi naye nga tayagala nakumanya ggwe by'oyitamu. Njagala kugamba ggwe akwatta essimu essaawa eno olabidde message eno ng'obadde olina gw'oteekateeka okwogerezeganya naye omubuulire by'oyitamu olabe butya bwakuyamba either omuweereze message oba omukubira essimu lindako. Sooka okebera essimu eyo wakoma gikuba kodi nze eyo gy'obadde ogenda okubira okusaba obuyambi. Genda mu WhatsApp messages mwobadde ogenda okuweereza WhatsApp message okebere wakoma ddyo giteekako WhatsApp message emubuuzaako oli otya embeera eri etya bitambula bitya eyo kubanga bw'oba tomanyi byempitamu bwe biri osinzidde ku kyokulowooza nti nsobola okukuyamba. Bw'okikebera ng'omaze ebbanga lya myezi nga 6 nga toyogera naye mulekeemu noonya abo bw'obadde oyogera nabo kubanga era weebali anti n'oli tomanyi byayitamu gw'atamanyi bwe nnasuze lwaki okeera okunzigirayo enkumbi nabo obadde oli yaddeko mbadde bwe ndowooza nedda so no tuyinza obutabitegeera obutabifaako naye ge mazima tulemenga kwerowoozaako n'abantu abo tubalowoozengako betusuubira okuggyako obuyambi gwerema kulowooza mbwe ekizibu kye kikulemye ng'asobola okukimala mbwe ye buli bizibu byafuna ye asobola obbimala gwe ebyo by'otasobola kumala oba okategedde so ge mazima akantu ako nkawulidde ne kankwatako nnyo nti ye nga ye Silver okusinziira ku yakolako naye ekimu ku bye yasooka okugaana yagaana okusanyusa abalala nga yanyigirizibwa. Nyina omutwalo gumu gwe ngenda okulya n'abaana bange era oŋŋamba naawe tolina kyakulya n'abaana nkitegedde bambi ng'olabye naye nange kennyina kamala nze sigenda kusuza baana njala wadde oyagala nkole ki njagala nkuyambe nedda tekijja kukola bwe kityo naye nga tomanyi muntu oyo ezo zaatunda eyamuwa ebintu yamuwa stock oyo azirinze owulira ebibuuzi ate no bwe bakwogerako naawe eyo bwekiri nkimanyi namutunuulidde ezo azifuna ne mugamba ndekera emitwalo 2 naŋŋamba siina ssente nange gwolaba wano entangawuzi zeetaaga kufuuyira kyokka njagala ena n'asimbula n'agenda namutunuulidde mutima gwange neŋŋamba Erias nkumanyi nnyo mu mutima ensi teyandikutuusizaawo gwowange bantu kwerabira banne ensi teyandikutuusizaawo mikwano oyagala ye entangawuuzi ze zife gwe ebibyo biyitewo kati bwe zimala oyagala ye akwate ku ssente ezo z'olaba atunda z'alina okuzzayo bamuwe sitooka endala abasajja batambulira mu mabanja aba supamaketi ababiki babawa sitooko ne batunda ne bazzaayo oyagala bizinensi egwe n'okumusiba bamusibe kubanga gwe zoononye olina okuziggyayo okimanyi nti waliwo wootuuka ng'abantu n'okukola ng'olya ennyama musango gye bali sebo yatumizza bifi biyingula biti kati nga baagala nkole ntya naawe erya bijja n'ensa nti yo bwekyo ekirwadde kyeyina omuntu bw'aba abonaabona ayagala kulaba nga buli muntu abonaabona bw'abulwa ezirinnye emmotoka gwe lwaki ogirinnya tukatambule lumu kyekiri nga mugenda kitemu batwalira 3 olina 3 n'agamba onkoze era n'omugamba nnyinamu zintwala zokka bw'akulaba nga gwe olinyera ne mugamba
tondeka ku kkubo n'alinnya n'agenda n'andeka nga ntambula mwanyinazi naye gwe wabadde oyagala naye atambule tukatambule tukatambule embeera yange okakibwa butereevu ojjambala ogibuukiramu empala n'eruma olwotya ennyama nga ndidde kikomando nga n'ekikomando sikiridde tujambala lumu gamba abaana omwana bagenda mugoba siina bwe nkikola naŋŋamba nange gwolaba ku Hillview baagala zero balance era nabadde awo nagenze okulaba alina abaana bana ku Hillview bana kati awo gattamu bana gattamu naye nga nze ezange emitwalo 3 gamubuze mukwano bali baana be alina obbaweerera gwe bw'oba ng'osobola kitagata tosibaako bantu mbeera nti bonna balina kuweererera ku kitagata gwe gy'osobodde abantu balina obusungu ku ekyo ky'ofunye nga tebakiina muganda wange bakiinako obusungu obuganda obwannamaddala nze muzzukulu wa gundi naye n'oteebuuza nti nga ggwe bwe kikulemya okuggusa ekikyo nze bwe nkinnema okuggusa lwaki gufuuka omusango ensi bwetyo so akagamba ako kakulu Silver Kyagulanyi mbu ye takkiriza kunyigirizibwa kubanga alina okukusanyusa asooka kutunuulira bulamu bwe butya bw'asanyuka oba gwe tekikusanyusiza naye ye oyagala z'amabaati naye nange abazimbi abaziteekamu tayiro ziba mmanja nsooke kuwaza amabaati oba nsooke za tayiro ekyo kye bayita principles ennono nti nze zino zennono zange kyekiri omusajja omu yatugamba mbu yerandira oli tamulemesa kulya nkoko ennyumba nsulamu ya 7 enkoko ndidde yeesatu mbu nkulaba enneekweke mbulandira odi wuyo sirya enkoko yagamba ejjiika agikuba n'enkota y'ettooka agitikkula nambuuza ze zibadde zigenda okusasula nina okulya naye ffenna nga bwe twerowoozaako tulowooze ne ku balala tukome okubeera selfish oyo gw'okabira ebizibu ebikumalawo naye alina ebimumalawo ate nga bw'abikutikka tosobola byetikka naye kyannaku nti oyagala ye asooke ave ku bibye atunuulire ebibyo naye nga mubimumalawo mulimu n'ebiyinza okumutwaza mu kkomera mulimu n'ebiyinza okutwaza obulamu bwe omusajja ali mu kulwana na kampani yeegwa looni efuuse looni naye gwe ogambye ebisooka obiveeko nze onfeeko ate abantu tebali appreciative gwe wawadde eggulo olwaleero bwakusaba n'otamuwa olwo oli mubi gwe wawadde eggulo wayambye eggulo leero bw'olemerera omuyamba olwo wakiwuka wayonooneka wafuna amalala si bwe wali yakiwuka naye katumulinde kati baba bamulinda akole ki agwe kisanyusa omuntu bw'atyo bo beebo nti asiganye ntafuna bizibu naye of course era sente azikola ki azirina n'olwekyo sente ekizibu kimulema okujja wani agambye ate ekirala ekyange ekitono ekyekinene bwe tokiraba nze njagala emitwalo 7 anti engeri gye kiri ekitono osobola okyemalira ate kye kikyamulemye katantegedde oba gwe atamutegedde abantu bangi tumaliriza tubatadde ne ku ebeera ransom omutango maama singa obadde omanyi byempitamu singa obadde omanyi embeera gyempitamu mazima ddala singa mazima ddala obaddeko mu ngatto zange n'abamu ne mutuuka n'okubagamba agagamba ombu nabo zijja baggwako kubanga tebakuwadde kyobasaba twali tulabye abagagge ne mugamba omwana wange agenda kukola bigezo nambuulira naye nga bw'atayinaawo sente kati omwaka gw'omwana wange gufe naye nga njagala okugamba ekintu kino natuuse ku dduuka lye olaba maama Nakidde mu kabanga akatono ke nabaddewo nabaze
Nkulaba. Sitera kulingiriza business. Ne nawaliriziddwa. Kyabadde kitewabaze otya. Ekitone nnyo mu bbanga ng'abantu batalabusa wa sukali, batalabusa wa sukali, batalabusa wa sukali, batalabusa wa sukali. Bafulumya bwe bayingira. Bafulumya bwe bayingira sente ng'azibala. Ekyamaanyi kye yankoledde kwe okugamba waliwo akawala obutambuza. Agamba talina sente. Ndowooza singa yabadde wakutumya. Teyanditumiza naye ndowooza be bano abaana. Ng'akimanyi nti ku musanvu alya nkoko. Nabadde ndi awo nga bamuleetera ettooke n'enkoko n'akakyere. Wangi nga nanga negambisa mwannyina azitumye ebyokulya namugambye saagala wabula wagiganye nange sijirya